abantu bachaye President Museveni atenga ffe tukakasa President atwagala nnyo. President n'atuwa emyoga mu takisi n'agamba kategori y'abatakisi nabo banyigiriziddwa tubaweeyo omwoga nabo basobole okwekulaakulanya. Ne wallahi bw'ogenda ku mastage olwaleero n'obuuza nti abaafuna omwoga gutambula gutya mu takisi industry oyinza okusangamu emyoga egi. Omwogo ogumu guli ku stage yaffe yakundejjeza na gwe gutambula. Omwogo omulala gwemanyize mu paaka enkadde guli ku stage ya Nsambya. Naye abasigadde baziteeka mu nsawo zaabwe ng'abantu. Era nkusaba madamu oteekewo akakiiko oba otuwa omuntu gwe kikwatako tumunnyonnyola ensonga z'emyoga abantu abaalya ssente z'abantu ezo ez'okwekulaakulanya bazikomyewo. President n'agamba nti omuntu wange bw'aba asasudde omusolo e Kampala asasudde omusolo gwa Uganda tujjeewo ebya tenda buli woyita ne bagenda nga babisaawo ate nga birimu abanene mu gavumenti. Minisita wa local government ne tumuwandiikira ebbaluwa za mirundi na mirundi n'atatudda muwadde ate nga yavunaanyizibwa. Ye yaleeta instrument olwaleero eri mu musolo guno gwe bayita paaka user fee. Ne paaka user fee yali agiteekera emmotoka kategori ziri 3. Yateekera taxi eyaffe y'abantu 14, n'ateekera coaster ey'abantu 28, n'ateekera baasi. Naye baasi zaagaana okusasula omusolo ogwo teziwa musolo ogwa paaka user fee, teguwa musolo. Coaster tukola nazo mu paaka naye teziwa musolo zaagaana. Naye tumuwandiikira ensonga ffe lwaki ffe tunyigirizibwa tukole ki bannange? Tukole ki? Embeera eri mu mulimu gwa takisi tusaba kulonda obukulembeze bwa takisi abantu tebalonze. Madamu tukwegayirira madamu n'abantu bano n'abantu abasigadde wansi tufunira appointment wa president tumubulire ebintu bino ebigenda okusuula gavumenti ye nga abirikola bali munda mu gavumenti abawana omusaala. Tufunire appointment tujja kukunga abantu tubatwale president wonna wana ababeetaaze. Ne tubeera mu kubonaabona ku ground obuli woyita ne batuteekako abantu ne bakuba abantu ne mwadduka ku poliisi okuwaaba gwe bakubya tebayingiza musango gwo. Tulina abantu bannaffe abaakubwa fayiro n'agitwala bwe bagigulawo ne bazikomyawo ne zibulira ku poliisi ya CPS awo. Takisi taliyinza kutereera. President yayise ebiragiro ne baminisita bo eno bagifuula projekiti yaabwe. Baminisita Katumba Wamala olwaleero alina omukono mu paaka y'Ebwayise. Mu paaka y'Ebwayise abantu basasuzibwa siringi 6 kebatafunako ng'ate president yakiyisa nti owa takisi asasula omusolo gwa mulundi gumu. Naye abafuula ebiragiro bya president bali mu ofiisi ya gavumenti beba mujayisiza abantu. Paaka z'obwannannyini zonna wano mu Kampala yalagira KCC nga tuli mu maaso ga Mr. House n'agamba nti mukwatagane n'abagagga oba tugule ebifo ebyaffe abantu baffe bakoleremu ng'ab'obutale tubazimbira obutale. Lwaki abatakisi tubazimbira obutale ate nga bawa omusolo mungi? Takisi tuwa omusolo mungi, tuwa omusolo mungi. Ffe tukyafunamu mu mmoloka zaffe tukolerera bandi mu gavumenti abafuna ssente nnyingi ate n'obutono bwaffe ne babutwala. Twabadde ekiro ku ofiisi essimu ne zitandika okujja nga zitugamba olukiiko tulujja kubaawo naye nga ababirimu be bali emabega w'ekintu ekyo ekitulugunya abantu. Olwaleero abantu bano kye basinga okutya bali ku ground okulaba nti tewabaawo wa takisi agibwako kawero kali ku maaso kuba abasinga bali mu paaki songo tebaagala bategeere ebikirigenda mu maaso. Tebaagala kubanga bwe banaategeera bonna ne babanga bategeera nga ffe tebalinawe bagenda kujja ssente. Era amaanyi gonna mmanyi nti madamu naawe wasuze teweebasente olaba n'abakuba amasimu n'akuba oli akuba n'embeera eyo. President Museveni be bamuleetedde omukyayisa wano mu Kampala tebaliwo nsonga ndala.
president natuweereza sente zituyambe twekulaakulanye abantu balubatu ne bazirya. Toyina gy'osobola kuwaaba n'oyambibwa. Era nze nkwebaza madamu akabanga ketutambuddeko ne ofiisi yo tuyina bye tulaba ebijja okutuyamba singa tunasigala nga tuli wamu. Kubanga twawandikira idya yavaako omukuku gw'ebbaluwa ne tukutambuza mu ofiisi zonna ofiisi nga 35 naye mu Kampala wonna tewaliwo muntu yatuyita. Omuntu eyalinga atuyisa okuwulira ensonga zaffe yaliwo opposition, yali Lukwago Elias Lord Mayor. Abantu bagala bagende mu opposition bajjako gavumenti ye NRM, abantu bali mu ofiisi za gavumenti. Museme president nayimiriza nagamba nti abantu bange bwe asasula omusulu gwa mwaka tegubeera gwa mwezi babyemu ba middlemen. Kesisi enetuula n'abantu abo ne bava ku kiragiro kya president ky'okuwa omusolo gw'omwaka ne bakutematemamu. Kati omuntu asasula mu mwaka emirundi 4 ne bakutematemamu ne baguza mu koota. Era ba middlemen basobole okubamu ne loopholes. Mwe twazuulidde nga n'omusolo gwa gavumenti gubbibwa. Sente feze twawaliridde nga ziri mu miliyoni nga 6 omwaka. Ebyo tubirinako bino ne mwe mutwala mu maaso ga pulezidenti tubimubuulira ate nga n'abali mu ofiisi za gavumenti babimanyi era bali mabega waabyo. Kyova olaba nti amaanyi ge bataddewo obutateeka lukiiko bazikugurawundi gabadde mangi. Naye nkwebaza okujja wano n'owa abantu banesuubi obalabanga abatono naye abantu babadde bangi ku paaka naye abamu bagambye nti abadde yaleseeyo okukola olwaleero agambye nti akangende nkole okubanga embeera erabika egaanye. Ne balisolooza okuva ku makya mpaka kiro. Mu lufula ye wuuyo, mu butale ye wuuyo, mu takisi ye wuuyo. Abantu bakole ki? Abantu bakole ki? Mama bandi tuyambi n'essimu ndowani ne kamera bagisiriza. Tuli bantu bakabira mu kamera. Ninga nuli abantu bano bamunonya na kijambiya mu Uganda n'ekijambiya emisana tuku nga poliisi emanyi. Ofiisi yange eri waggulu ku paaka abantu bakuŋŋaanidde batukukkirya wansi. Abantu bali wansi batayaya kubadda mulya yakulya geto yusi gino damulya prime intelligence kuba yakyogera lwatu nti geto yusi zize geto beziba zize abavuka bavaamu abatulugunya abantu kitegeeza babe kuba yabeeyita babe abantu bafa lwabavubuka ekiri mu takisi bakifeesi balinga bakifeesi direva bwayogera kifeesi ya mwana okuwa bannange president atuyambe abakozi ba gavumenti bagisudde ebyo byange sijja kugenda wala. Amanya Kazibu Hasani naze kyamaani wa Utega tweyanziza okutusuulira omwoyo mu Uganda muno. Nze manyi tulinamu abakozi ba gavumenti ne bannannyini gavumenti naye abakozi ba gavumenti bagiwamba. Wano mu kibuga Kampala waliwo omukyala wamuyita Ajati Misa Kabanda yavunaanyizibwa ku kesisi. Ajati Misa Kabanda yavunaanyizibwa ku kesisi. Ekizibu ekibonyabonya takisi eno si kinene kiva mu kesisi n'Ajati. Ajati Kabanda oyo yawandikako ne ku bbaluwa ng'agiweereza Ddamulira atukwate atusibe. Era Ddamulira ebbaluwa agirina yagifulumya nga tamaze na kumanya abambadde yeero bambadde yaki n'afulumya nti mbakwate batwale Luzira. N'olwaleero akizeemu ti buli muntu anagenda ku paaka agenda Luzira era abaana bangi bakwate stage kwe bava mpaka bazigobyemu. Ne bana abali wano simanyi bwe bava wano
bagenda kukolerawo tetulina wakuwaaba poliisi ezetolodde paaka neyakuba nebotwalawo omusango tebaguyingiza tebakanyambula emirundi ena nasigala bwereere musajja omukulu nina abaana n'omukyala tebanyambula tisaati gye batwala ya Museveni si yakazibwe era tisaati si yaffe muyo yansirise abantu babalawo abantu ajja tyali Kampala omukazi oyo mubi bwoba ogenda kukubo lye bakakola ali mu office okulonda that's justice okulonda bwenkanya abantu bwe bakeera ne balonda omuntu gwe balonze alina okukulembera ekyo njagala kukibasuubiza nti kijja kubeerawo. Ekyokubiri njagala kubasuubiza nti tewali kigenda kubabeerawo, mujja kusigala nga muli balamu ate mujja kusigala nga mukola. Buli gye ntambulira ntera okulekayo amasimu gange era nagambye bagabawe onkubira ekiseera kyonna ky'oba ofunye obuzibu nenkola ekisoboka bwe n'ofuna justice n'ofuna obwenkanya bwe babanga bakutenga tolina musango oyimbulwa simu ensookeddeko ngenze entambula waliwo bengenze nga ntuusako obwenkanya ng'oli bamuteekako bisango bitategerekeka. Mukama nanyamba nekwatagana ne offices eziprosecutinga omuntu ne bamugyayo nga bamusalira n'omusango ng'alubizira so si babiri si basatu era bibeera ku mawulire ng'omusango bagisala alibizira bamusiba ne remand bagiteekako naye abantu abo ne bavaayo ate mwe abakyali wano abatabana bakutuuka eyo mwe mugenda kulema temugenda kulema. Lwaki temugenda kulema? Nti pulezidenti yalwanirira eddembe era kati n'eddembe eryo lirina okusigala nga weeriri. Tewaliwo ali waggulu w'amateeka, tewali ali waggulu w'amateeka nga bwe mulowooza ne mutuuka nawe mugamba nti gavumenti teriiwo, bano bali waggulu wa gavumenti, amaanyi balina mangi. Nedda, ekyo si kituufu, ekyo nkyakiganye. Gavumenti weeri, singa gavumenti teriiwo sandibagambye nti waliwo bemmaze okununula nga baabateekako n'emisango bali ne bizira bali mu makomera amalala. Gavumenti ekyaliwo era nkomekereza nga ngamba gavumenti ekyaliwo ekyalina omukulembeze era wakyalimu abatuufu abakola ebituufu ate ne wabeerawo nabo abafu. Temujja bagaana eyo ensi gye tubeeramu, ensi gye tuwangaaliramu twabisangawo ne mu bayibuli mu ebiri, si twakabitandika kati nti wabeerawo abatuufu n'abafu oba abafu Buganda lwenjoge abatali balamu abatakola birambulukufu. Kati njagala mbabuuze, muli basajja bakulu mu maka gammwe okeera n'ozaala abaana 10 ne wavaawo abaana 8 ne bafuuka ebyana. Muntegeera ng'omwana omulaba tomutegeera, Mukama n'akuyamba n'ojjamu 2 kati okola otya? Ebyo ebyana 8 obitta oba olekawo ne basigalawo? Kati kyenjagala okubagamba nti pulezidenti mumusaasire nti ye muzadde yazaala, muntegeera, ate ye bambi mu nkola ye yalina obwakatonda bungi. Omanyi Katonda abantu yatutonda nga tetufaanagana. Waliwo alina omutima omugumu ne bw'omukola ekintu ayagala ofe, waliwo ogwokola ekintu n'agamba bambi kale bamusaasireko nti muntu tolina kyamukolera oba mwana. Kati ekizibu kye tulina pulezidenti waffe omusajja omu ku makya gye nabadde nga noonya security nga poliisi enyimye security ate nze ngana kubyogera sigenda kugaana kubyogera poliisi bwanyimye security n'engifuna awalala. Omusajja yaŋŋambye muzeeyi nayekozesa ekigambo ky'olunyankole kyekisobola kumanya mu Luganda omulala ajja kibanyonyola. Yagambye muzeeyi waffe yenyontya boona akunganya bonna n'ateeka ku bbeere. Kati oyo ye pulezidenti gwe tuyina. Kati temuddeyo ne mumunyiigira ne mumwevuma ne mumumu akaluulu nedda. Njagala neetonde
mbasuubize nti obwenkanya gye buli ate ne hope gyeri obwenkanya mugenda bufuna mukama yanyamba sitera kutandika kintu nekitagwa ate simanyi gange it is by the grace of God nange nsanga ebimundu koze nga simanyi bwempikoze ate ndowooza teyakola nsobi okunnonda nanteeka mu kifo kino yali akimanyi nti mbisobola nange waliwo obuzibu bwenfuna nga bwe mbufuna naye mukama nanyamba nembuyita mukyobola bankyali mulamu kati bwe mbanga nkyali mu kifo kino nga tanakinzikyamu oba nga sinafa abantu ba taxi mugenda kufuna bwenkanya tewali ali waggulu w'amateeka nkiddamu tewali ali waggulu w'amateeka utofa yeki era kyenva mbabuuza otofa ani agikola baani abali mu otofa omwo abalowooza ne babagamba ffe tuli bamaanyi tuli mu gavumenti bwe tuba twogere tewali ekyo tekisoboka tewali ali waggulu w'amateeka omuntu bw'akola ekitali kituufu akivunaanirwa era otofa erina okuvunaanwa gyemuzze nga mugezaako okuloopa mu office from office to another kuva mu office eno okuva mu office ne mutambula n'ekiro mu maka g'abantu kino kiri official lwaki oba omusanga mu maka g'omuntu this is an official thing kirina okukolebwa mu office kigwemu kati njagala kubasuubiza nti ngenze obwenkanya gye buli obwenkanya gye buli pulezidenti w'eggwanga lino yalwanirira bwenkanya kati obwenkanya bulina okusigala mu bantu era mugende mukuume obutebenkevu musigale nga bwe muli enamba zange bazibawadde singa wabeerako ekikutuukako kyonna nkubira anytime ne bwe kiba kiro zenkola nga poliisi era oli mukama wammwe bwe mumukubira yajja kufuna engeri gyantuukako anaaba afunye ekizibu ayimbulwe temusirika temugenda temutandika okulwana muwanyisaganye ebigambo nedda mwe mugende n'ekigambo eki kimu nti ngenda kukomawo nga mbawe eddagala ekyetaago kyammwe kyemumpadde nkitwale wa pulezidenti ngenda kituusa mugambe nti abantu ba taxi nga bwe wabasinkana sometime back ne kati baagala bakulabe bakugulire ebyammwe nze nja kusigala nga nkola kyanteera mu ofiisi mufune obwenkanya naye obaoliawo naye abasobola okwagala okuddamu n'abalaba n'awulira gye muli nakyo ngenda kimutuusaako era nsuubira nsaba nti bwe nakimutuusaako ajja kukimpisaamu mbayite mu mulabe mwagambye nti waliwo takisi ze batomera mu bugenderevu ne bazitomera olw'okuba ziri z'abantu abatakwatagana ne utofu si ekyo se mwagambye nti bw'oba oliawo gwe tokwatagana ne utofu bakwata takisiyo ne bagitomeza intentionally ne ending up ku poliisi ng'erina emisango kati ekyo ngenda kinoonyerezaako nsaba ku nnamba ez'emmotoka ezo ezatomera zemwekakasa bulungi nti ziri mu KCCA oba ziri ku poliisi bazikola ebyo ebintu bwe bityo nga gye ziri tezirina misango muzimpe mbuulirize noonyereze manye lwaki ekintu ekyo kibeerawo bwe kityo ekyo kyonyina nja kinoonyerezaako era bwe nsanga nga kituufu emmotoka zammwe nja zikomyawo wamwe agende mu ofiisi ate nga batuganye kuyingira eri mulaba ekyo kisoboka era nsuubira kyebaatidde omanyi ne mu ofiisi ezitubeeramu ne basifaayi tomanya waliwo ndoozi eyabagambye ewange n'agamba omukazi ampenda kujja kufulumya abalimu ayingiza abalimu ate nga kyembadde njagala kukola yes nze amazima ge ganfuula ow'eddembe amazima ngogera nga bwe gali muntegeera ndowooza bwe babyogedde bali ne bamanya ne batwiziyiza ate tetwagala kutaataganya abantu nze siri muntu wakavuyo akavuyo sikaagala era lwe nategedde nti baganye tugende eri ne poliisi naye teyagala tukuuma nensalamu mpulirire wano ebizibu byammwe nsalewo ekyokukola kati mbasuubiza nti kanzireyo nteekateeke bulungi omukulembeze wammwe adde mu ofiisi ye lwakuba yalondebwa kuvaamu bwe balonda ayingire ofiisi
tumaze mukama abakuume mpozi nga waliwo kyemwagala okumbuusa nali ebibuuzo muyinza okubibuuza oli omusajja mwami Uhuru Salim bwe twakwasa ekiwandiiko ekyo kubanga si gwe twakikwasa teyaliiwo waliwo depute we depute yaŋŋamba mwami Uhuru taliiwo agenze bweru wa ggwanga nze ngenda okugulawo ofiisi agenda okujja okugulawo ofiisi naŋŋamba nina olukiiko sisobodde ngenda kukubuulira olunaku ngenda okujja okugulawo ofiisi kati enkeera bwe yali agenda okugulawo ofiisi ngenda okuddayo nenga kangendeyo ewa madaamu ono ndabe ngenda otuuka ku ofiisi yokonkono okuggulawo ng'eriyo Sekindi Rashid mu ofiisi ye nga mulimu Mayamba na mu sitaafa ababutofu ng'eriyo ne Badru Serunjoki ne Sekitole Robert be bantu abantu abo be ba New Park ne Wutofu kyokka Badru Serunjoki ye sayininga wano nga vice chairman naye batudde mu lukiiko n'oli agenda okujja okugulawo ofiisi era nakomawo nenkolaki nenzirayo olweggulo ne mukubira esimu naŋŋamba ebintu byoka bikyali bizibu era olunaku lubagana okugulawo ofiisi era basirika busiti tebaddamu wayita wiiki emu minisita ajja ku ofiisi za Wutofu wali nga batuyita baagala abakulembeze ba paaka nga ŋŋenda tugenda otuuka eri minisita gyali nga bamubuuza ku nsonga za New Tax Park kubanga ebintu byali bingi minisita bamubuuza ensonga za New Tax Park ziri zitya abagamba ensonga ya New Tax Park Buyimbazi ono yamanyi Buyimbazi yaliwo ye deputy executive director wa KCCA minisita olwasiibula bwati nga bakuŋŋaanyiza bakifeesi ng'enkola yaabwe bweri nga bakuŋŋaanyiza olwaleero batambula musuululu okujja ku ofiisi za New Tax Park n'ebiwandiiko bino nga mbirina bweti kye baakola mu buyaayo bw'ekitalo Lwabi Luyimbazi David mwami Salimu Uhuru yagamba sisobola kugulawo ofiisi nze nina eddiini ku mutima gwange minisita yalagira kirala muŋŋamba kirala mwami Luyimbazi nga bayise DPC Ward Kampala mwami Lutambika bamuwadde ebiragiro kyokka n'ebbaluwa ya minisita agirina bansonga mu busonzi bweba ne bagamba tukwate wano abantu 6 kubanga enkola yaabwe yeeyo ne bankwata n'ettiimu y'abantu 4-5 ne bansiba ofiisi ne bagigulawo ne bateekamu Badru Serunjoki nga chairman ne banteeka mu kkomera Badru Serunjoki ye yawamba obukulembeze obwali badde obwa Nuluddin ye chairman wa paaka empya muganda wa Minsa Kabanda Sekatawa Hussein ye vice chairman kyekifo Minsa Kabanda minister kyeyasabira taata we n'obuwandiike weebuli nga akaka Nuluddin okuwa Sekatawa ekifo ku lukiiko lwa paaka empya era ne bamuwa ekifo kya vice chairman ate bwe bawandiika ebiwandiiko ebijja mu ofiisi babuzaabuza nti ate Nuluddin ye vice chairman naye ate ono yalondebwa abantu abamulonda baabo bakubuulidde amazima Sekatawa Hussein ye mwannyina ye yasikira ba Minsa Kabanda abanga kitaawe gwe yawoobwa vice mu paaka empya ng'avadda mu taxi bwe yateekawo akakiiko kagonjola ebizibu bya paaka empya yaleeta mutabani we ne mwannyina omulala mutabani we Dauda Kyangwe oyo mutabani wa Minsa Kabanda ye mutabani wa Minsa Kabanda omukulu n'aleeta mwannyina omulala bamuyita Musa Kinaabi oyo naye akolera ku ddwaliro eryo mu Kisenyi yakolera ku ddwaliro wali mu Kisenyi Musa Kanaabi naye nga bonna bali mu paaka yawo ava mu ofiisi ye ate taata kati ye chairman ye vice chairman kati ani akola nga chairman esaweeno kyaweeno Badru Serunjoki atali mulonde Wutofu gwe yateekawo ne KCCA mu lukujjukujju mu kifo kya ne Minsa Kabanda mu kifo kya Nuluddin mukuye ngenda kwogera nze abasajja bali balina moto yaabwe otuuka ku mulyango okuyingira bw'ogenda kwanguyamu tuuka ku mulyango okuyingira ono n'akusaba 10,000 n'oseetuka n'akusaba 10,000 n'otuuka ku stage n'opaakinga bw'obanga stage yo tewali kanso najja eno gitwale ngange gitwale okugita walinga efuluma ku main gate mutwala
kati esente zino ziyala zitya zebawa abakungu bali bebogeddeko nze kansime wansi bannange basimye waggulu bakola bino ne baleeta abaali abeetisi mu kikuubo ne baleeta abaali abatula biteekawo empe wali osanga avubuka batudde ku bibaati bwebiti bwe bati abatalina mirimu nebamugamba twagala emitwalo ameka 80 okukuyingiza mu butofu n'asasula 4 lwaki bagezaako okugaziya ensimbi eneweebwa eno basobole okubanga balaalirayo sijja kulimba bw'oba okola saveeyo genda mu bitaala ebwayise ne bwomuga nteeka namba emu tagisobola naye yakukwata omusolo ekyo nkigeza kyamaani w'okawempe mwami busuulwa okiwulidde yagenda nagamba 80 nibaziwa lwaki bwakukwatako bwati aba amaze okufuna emmeka ne tujja wano mu paaka abaali abeetisi basolooza paaka abaali ab'ebigaali basolooza paaka okiwulira tujja tutuuka ku mulyango gwa muganda wange w'oku Masaka awo tewali 10 tewali 2 okuyisaawo bwotyezi era we bajja mmoto egamba takisi kusolooza bw'oba tosoloozezza takisi teriiwo naye nga bookama bali batya nvuddewaawo ngenda kuyita mu bwangu tuzze ku bukulembeze bwa paaka empya madamu paaka empya twalonda nitulonda mwami Badiru n'akalulu kamukuba nga ajjidde ku bwa vice mukulu Nurudini n'ayitawo nga chairman wa paaka empya akavuyo ne kajjiraawo era ng'omuyonjo omutono we gukyamye ekyensuti mukulu Nurudini n'abamugamba abe vice n'agaana wansi nga tugenda tulonda okuva ku mastage office paaka empya paaka enkadde n'abalina tete balonde teri yatayagala kukola ki kukulemberwa bulungi madamu nammwe kibakuumidde mu buyinza kano kantuusize wa president nze nali musajja wa nuupu nze faawunda ku bantu 15 abatandika nuupu nze Gita Godfrey awulira naye nze kisinze okunjagaza pulezidenti Museveni bebakama baffe abo abali wabweru balina empisa 10 ku 10 tewawulikeko banakoona ku bakama baffe abo abali ebweru yangira bwati lwaki tukoona kumwe abali mu ofiisi abatakwata yadde emundu yadde okkuba ensiri netwogera kumwe balina tutaboogera kantuusize wa pulezidenti mwebazizza era nkyamwebaza namwebaza yebale kututendekera basajja abo na mpisa kitegeeza nammwe singa munaatukkiriza tulondo va wansi empisa zijja kuba ze zimu nze Gita Godfrey ku lwa Katonda n'ensi yange ne tudesigning esaati yaffe eno imirirako sebo bakulaga era esaati eno tugigula sente eziwera emitwalo 3 tewali atukaka yaffe twateekako pulezidenti ng'okwagala okumwebaza kuba lyali ddoboozi lye erisembayo nga Old Tax Park abagagga bagitwala n'agamba nti bamufuna mpola mubalekere paaka yaabwe twali tetuyina sente zetuyinza kuwa pulezidenti Museveni neffe twasalawo tumuteeke ku saati yaffe tujambale naye kinkwasa ennaku n'obusungu omuntu okwambala esaati eno n'agobwa ku stage kwakolera n'emmotoka ye neefulumizibwa mu paaka ne bagamba nti aleese ebyabufuzi mu paaka nga waliyo abambala nuupu ne bambala FDC ne bakola emirimu gyabwe nga tewali abakubye ku mukono esaati eno twagidesigninga nga tujambala buli lunaku lwa 2 mu wiiki era memba waffe abalina obusobozi nga yagigula naye saati eno okujambala n'avugiramu emmotoka okuva wano genda e Masaka emmotoka ne bagamba togiwa bantu bangi bagobeddwa ku mastage lwa saati eno so tetumanyi kigendererwa kiri mu nsonga eyo tetufunangako kiwandiiko kuva mu NRM kuba gye tumanyi yevunaanyizibwa ku kala eno okutuga nti abaawutega mwaddira kala yaffe ne muwandiikako utega ne mukubako pulezidenti ne muteekako takisi yammwe
tetufunangako kiwandiiko kituvunaana oba kituyimiriza mu NRM, naye tufunye okusoomoozebwa mu bakulembeze ba utofu nga bakuba abantu abambadde bwe bati ne babateekako n'omutango gwa mitwalo 10 buli saati gye bambudde omuntu. So tusaba ensonga yaffe etuuke mu maaso g'oyo avunaanyizibwa, kuba kitukwasa ennaku. Abantu bangi bakubiddwa mu ekyo ne tuwaaba ne fayiro ku poliisi, CPS fayiro gye ziri zaalema okuvaayo okukolebwako. So tusaba bajja tubuulira oba kimenya mateeka okwambala kkala y'ekibiina ekiri mu buyinza, oba twakola nsobi tuluŋŋamizibwe, osanga tusobola okukolayo kkala endala naye twajagala nga tetukakiddwa yaffe. Yensonga lwaki twagirizayininga bwe tutula. So okwaniriza ofiisi eno etukyaliddeko olwaleero, kuba abali wano bonna bavuzi ba takisi. Wano waliwo abantu ba mirundi 2, waliwo bammemba b'ekibiina ekyawutega. Bino si bya bufuzi naye kino kibiina ekigatta badereva ne bakondakita mu mulimu gwaffe ogwa takisi. Era embiranye etutuusizza okutuuza miitingi y'olwaleero nga twemulugunya ku federation eya Uganda Taxi Operators gye bayita utofu. Utofu yereetedde abantu bano bonna, waliwo n'abatannaba kuyingira utega naye nga nabo balaba okunyigirizibwa kwe balina mu mulimu gwabwe bwe bakola okubatereeteddwako ekitongole ekyo ba federation eyo eya utofu. So mu bufunze nja kwogera ku utega nga bwe ngambye nti kibiina kigatta badereva ne bakondakita mulimu gwa takisi tekiva wano wokka mu Kampala, wabula kirina bammemba okwetooloola eggwanga Uganda, era nga kyeyunirwa abo abazze batulugunyizibwa n'okunyigirizibwa abantu abo abali mu mukago ogwa utofu. Utofu mukago ffe ku lwaffe tusobola okugamba nti gwabo abantu abaliko mulimu gwa takisi ne begattira awamu okusigala nga batulugunya abantu abali active mu taxi business nga babanyigiriza mu ngeri y'okubafunamu kisente. Ffe mu taxi industry teringa institution nga bwe tugamba UPDF nti omuntu yenna aba serving mu UPDF ne bw'aba awummudde gavumenti esigala emuteereddewo akasiimo. Ffe mu taxi business tukonsidalinga abo abaliwo abasavinga sente eziba zibavuddemu ziba ziyina kudda mu abo abantu yeringisaako yaffe bwetyo bwetambula. So omuntu ayateekawo utofu RCC n'abamu ku baministers abatali wano tebatunuulira bulumi bwaffe, bo baafa ku kiri kugatta bantu bali olw'ebigendererwa byabwe ebyenjawulo, kubanga ffe wansi ffe abamu ku baali bammemba mu bibiina ebyo ebyali birwanagana, era twagenda okukiraba nga ffe product ze batembeeye okujja mu gavumenti oga nti nze nyina abantu kati nga balwana naye nga balwanira ffeno wansi. Era okukola kw'ekibiina kino ekyawutega kyabasalako kuba bammemba be tulina bonna mu utega be baali bammemba be baali balowooza nti be bakiikirira mu ebyo ebibiina byabwe bye baali batambuza. Era ekikkirizisa abantu okujoyininga utega ng'ekibiina y'ensonga nti ffe tuli bavuzi nga twetaaga eddoboozi lyaffe naffe libeere wamu, kuba be twemulugunyaako be balwanyisa utoda wayise emyaka 10 n'okudda waggulu lukyanga utoda eva mu sisitimu ya takisi, naye nga abakulu abo balwanyisa utoda nga tebavuga mmotoka n'olwaleero era tebavuga mmotoka. Kati kiba kya bulyaza amaanya abantu abo okuga nti basobola okukiikirira abatakisi batwogerera ensonga ezituluma n'okututaasa mu bimu ku bizibu bye tulimu. Ekyokulabirako kyenyinza okuwa pulezidenti w'eggwanga tukimanyi ffenna nti buli luvannyuma lwa myaka 5 agenda mu kalulu n'alondebwa, naye obukulembeze bwa utofu tebulondebwa. Federation gye baakola ffe tetugikiririzaamu, si federation ntuufu kuba tulina okukkiriza nti federation ekolebwa associations ez'enjawulo. Kati olwaleero Butega association egatta ba taxi drivers ne bakondakita, twandibadde tumanyi ebimu ku bigendererwa ebyafomingisaawo utofu ne tusikirizibwa okuyingira mu federation yaabwe nga tutegedde interest z'abammemba baffe oba nga ffe abantu abavuzi ba taxi drivers ne bakondakita ziri luddawa, naye ebyo byonna tetulina kye tumanyi, wabula kye tulaba
tulabawo partnership wakati wa Utofu ne KCCA mu ngeri y'okunyigiriza baddereeva abavuga emmotoka mu parks eza gavumenti ne parks eza private. So ensonga ya Utofu ne Butega awo weeri.